Omulambo gugudde ku accident n'emmotoka ebadde egutwala ne yeefuulafuula bagenza okkebera mu keesi ng'omulambo teguliimu ne baguwenja ne bafuna keesi endala ne baguteekamu okuproceedinga wa gye babadde bagenda okubeera nga baguziika. Mmotoka ya ambulance oba eya funeral yeefunye akabenjedde kabusa kyokka ate on top of that nkuleetedde ebyabaddewo mu kuziika taata w'omugenzi Rita Nabukenya eyafa ng'astrugglingira ekisinde kya People Power oba okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka. Nkwaniza nnyo wanene ku SMX Media nange MSMX wanene tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing onyegene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Yes, katutandikire omulambo ogwagudde ku accident. Akatambike muli mu kulaba ku ka motoka za funeral service neera nga ezo ze zitera okubeera nga ziyambako mu nteekateeka z'okuziika oba n'okutransportinga abaagalwa baffe ababeera batuvudde ku maaso. Neera bwe kityo bwe kyabadde ku luguudo lw'e Hoima nga saidi ze Kyankwanzi we babadde batwala omulambo okubeera nga baguziika mbu okusinziira olw'ekkubo ebbi emmotoka eno yalemereddwa era bw'etyo nekola akabenje ne yevulungula. Mu kwevulungula abantu abagenza okujja okubeera nga badduukirira akabenje kaneeno bagenza okkizulanga emmotoka ya funeral service abadde bafunye obuzibu obw'amaanyi oba obuvune obw'amaanyi ne babategeeza owaayo ate omuntu gwe tubadde tutwala oba omulambo gwe tubadde tutwala bagenda okukebera ku keesi ng'emmeme entuse yonna yonna n'omulambo teguliimu. Omulambo ne bagunoonya bunoonya bwa gye gwagudde okusobola ate nagwo guzza mu keesi endala basobole okubeera nga proceeding to destination gye babadde balina okubeera nga bagutwala. Omulambo gwafunye actually simanyi nakumanya eyo tuveeyo simanyi nakumanya kyakwongerezaako naye eyo tuveeyo naye okusinziira ku information gyenfuna mbu kyavudde ku kkubo ebbiri eryaleetedde akabenje ako okubeera nga katuukawo. Naye nga tuvuddeyo ate ye gyabadde mirangaana bibobe mu kuziika taata w'omugenzi Rita Nabukenya. Rita Nabukenya Ssedinnya pya ne wogenda ku kisinde kya People Power mwana muwala oyo baamukuba ku kisenge oba kye bayita bate ekya People Power kubakuba abo bonna bakawuma okuba bakuba ba Rita Nabukenya bonna bantu bangi abazze bafa mu ngeri etali nnuŋŋamo etamatiza bantu naddala bali mu kisinde kya People Power oba mu procession oba mu nkuŋŋaana ze babeera bakoze oba mu campaign ze balinga bakola. So ne taata w'omwana muwala omugenzi Nabukenya bambi yatuvudde ku maaso abadde amanyikiddwa nga Mulindwa Charles era olunaku olw'eggulu abaana aba People Power abasobodde okubeera nga bagenda okubeera nga bungiriza amaka gano naye bamuziise we baziika muwala we kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nga mukulu Charles yatuvudde ku maaso. Jasigala nga nkuwa updates gwe kyonna okukola subscribing onyige notification bell ebisigadde obitulekere.